Akwatiddwa Ponsiano kyambadde emyaka 62 nga mujja kukyona oluvule municipal y'Nansana mu disitulikiti wa Kiso. Kigambibwa nti yatemudde muganzi we ategerekesera Michelle gw'abadde amaze n'ewiiki bbiri. Mukazi we yali yanoba yaliwo yanoba n'agenda kati ndowooza olw'obusungu omusajja n'amusinga neyo n'amutta. Kyabadde abaddemu ku bimaka agabadde gazimbibwa era nga abadde asula mu boys quarter mwabadde asula ne Michelle. Muyita muganzi we yagamba nti mukama we yamugamba omuntu yenna okuyingira obwaliri obwatategedde yabadde amuyita mubbi bwe yabuusa ekikomera. Awo tezibategeeza nti Kyambadde abadde yalimba omuwala ono nti ye nannyini maka gano era nga yamutegeeza nti ennyumba ennene bwe inaggwa nga bava muzigo. Akuuma wano ku kikomera kino gy'abadde abeera wano abadde abeera muno mu kitundu kubanga omuvubuka oyo abadde mukwano gwange engeri gye tubeera nga twava kuki mu ggombolola ekyamuliiba bamuzaala kibisi ne tukwatagana naye mbadde simusubira nti James akoze ki kimutemu naye atwazizza nnyo. Omuwala bategedde amazima nti Kyambadde amakasiga ge akola gwa bukumi ne yeekanga ekyanyiza. Kyambadde nasala okumusalako bulago omulambo gwe n'agupakira mu kutiya n'agukweka emmanju w'ennyumba. Asula wali mu nnyumba za Ssentongo basulamu abawala 3 mu nnyumba. Ku lw'omukaaga yasiba bulungi nnyo akaviiri ke. Omusajja ekintu kyakoze mbutufu tekiriyo sijja kulimba ate nga tubadde tubeeranga naye wano n'omwana natulako naye awo wanodde naye omusajja ekintu kyakoze tekiriyo muganda wange. Omu ku batuuze badde abuliddwako enkuku ze eyagudde ku kikutiya kino n'atemya ku ssentebe w'ekyalo eyakubidde poliisi yatuuse mu mwango n'ekwata Kyambadde eyasangiddwa nga agezaako kusiimula omusaayi mu kazigo. kati nze mbadde ntambula nga anoonya enkoko zange nga zimaze kumbulako nga ziyitidde eri n'enzinoonya nga ngenda eri kati bwe ntuuseeyo nendaba nk'akakutiya nga kasubye ku mutwe awo nenkalaba nenziruka nengamba muno halimu ki kati nenziruka nempitako mukwano gwange muwala nemugamba jangu olabe kindabye eri ndabye ebbere ndabye olukokola ndabye ebigere nekubira host abava mu bintu byokuba naddala abawala ebintu byokwagalirawo ssente okwagala ssente kireesa obuzibu bakati bamuwakankuleyo Nansana gye lyatundira kasooli ne bamuleeta wano olwokuba alaba ekizimbe kirabe byamutuuseeko. Poliisi yamukuttira teyeeganye kyakutta muganzi wabula neyeebuzaako nti yamutemye nga amuteebereza okuba omubbi kubanga agamba nti yabadde abuuka kikomera. Okuluvayo ekyusiza n'ategeeza nti omukyalo ono abadde yamubba ebintu eby'ennyumba nga bwavudde obutakkaanya. Kaki ekyabaawo? Abakulembeze bafumidde ebikola by'omusajja ono abagamba nti bamulabidde wiiki 2 nga bapiya n'omuwala ono era nga abadde yakateeka n'omudaala gw'embizi mu kitundu. Abadde asala mbizi omuwala bwaweereza nnyaanya biki tomato sauce byonna n'aleeta awo netweja baana. Ekitegeeza no bbuki ebadde ya mulenzi ibadde yaabwe. Loko weesigira amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiria nakisiza okukwatibwa kwa Kyambadde n'alabula abawala obutamala gaganza bantu bebatategeera. Okunoonyereza kugenda mu maaso naye ng'omwami ono yamaze dda okukkiriza okuba nti yakkakkanye ku muganzi we n'amutta olw'obutakkaanya babadde bayina. Abdul Muwonge yakusakidde egguli lino.